So this is your girl Essie. Wanna go and talk with Essie. Nga tuingiddewo era mu Ekibiitu ky'Omukwano. Bitu bya love, bitu bya mukwano, bitu bya mapenzi, bitu bya dating, bitu bya bufumbo. Wantu batugeze mu kye tuyita love. Tugenda kwogera ku nsonga za love. Ninga nkubuuza kugwa nawe osinzira okubanga otulaba. Thank you so much for loving Essie. Yes, thank you so much for loving this show. Kuba nnyo kubanga subscribe. That's good. Aba commenting a comment kuziraba. Aba sharing, I thank you so much. Bambi byonna tubisimira ddala no. Okay? Naye nga siba reseyo tugeze straight ku mulamwa gwaffe ogwaleero. Leero nga nakogera kuko n'abakyala. Women. I'm talking about nakogera kuko n'abakyala, women, girls, ladies. Yes, abafumbo. Bana abatannaba abali awo abali mu kwebuuza, should I commit to my man? Should I commit to my boyfriend? Should I commit to my one and only, my prince? Gonna amanya gw'omuyita, kikulekedde so I'm kumbulira mu comment section. Omwagala awo omuyita linnya ki? Ebyo nayo mba njagala obbimanya. Okay? Naye njagadde tukyogereko, njagadde okirowoozeeko. Okay? So omukyala kidamu omukyala ayagala committing, as in you want to commit, okay, to your man. Bino nsaba osooka obitegeere, nsaba osooka obiwulirize, nsaba osooka obirowoozeeko before you commit yourself to your man. Esookera ddala his religion. Okay? Obuzibu buli wa nti tugwa mu love naye twagala abantu baffe bano n'ebintu ebimu tubibuusa amaaso olwo ekintu ky'eddiini why no sanga akibuusiza amaaso. You find someone mukatuliki ayagala musiraamu. Yes, kati the problem here is amateeka gafuga obusiraamu mu by'obufumbo gawukanya ddala naga religions endala ng'abakatuliki ng'abakristaayo. You find out n'abakatuliki bakkiriza omukyala alina kubeera omu ate nga wampeta. Ate abasiraamu baagala bantu bana. Okitegera ebintu nga kasitaba nga musobola okitegera meaning nti oba oli awo ddiini zino zine engeri gye ziyingiramu wano mu relationship awo. So nosanga omuntu olwokuba ayagala nnyo omuntu ye n'ayagala bwagazi naga tunalabira eyo, but at the end of it all natandika bamaze ebbanga bali mwaka gumu bazadde n'abaana atandika complaininga, kale singa namanya kale bino olunsi azadde n'abaana bamugamba alina kusooka kusiramuka oba alina kusooka kudda mu ddiini yo. You find out ebintu bibakolesawo mu bbanga. I have a friend of mine and yagenda n'akwana omukyala omusiraamu n'amufunisa olubuto. Omukyala oyo atwala omuntu ono ewaabwe bamugaana amugamba alina okusiramu kuba si ekyo atambula abave n'omwana amuveeko. Era okakana relationship they are working out. Yet they love themselves so much. Meaning they didn't look and do things before. So no matter how kyonna kyekiri wadde oyinza okuba omuntu omwagala nnyo, you love your partner so much. Waliwo ebintu ebimu nga tonnaba committinga into that relationship. Tonnaba kwewaayo nnyo, tonnaba kugamba nti wano ngenda okusibira omukono. Okay? Waliwo ebintu byoba olina okutunulako naddala ng'ekintu ky'eddiini. Okay? Kitunulemuko manya amateeka gwoba agasobola nti gwoba omukatoliki n'ofumbira omusajja omusiraamu ojja kugumiikiriza biri byagenda okukola ng'okwagala abakyala balala ng'okuzzaako oba kitegeera oba oli awo olina okukkiriza okubanga okigenda okutuuka bagambe tino sikola ki siramuka kitegeera. So you should olina okubanga ekintu ekyo kitunulira ddala n'okitunulako n'okitwala okubanga kiri serious. Okay? Ekyokubiri bw'ayagala okukomitinga eri your boyfriend. Okay? If you choose to commit to your man, olinamu ekirowoozo ekyo nti ogenda kugamba ojja kumuzaalira abaana, ojja kufuuka maama, ajja kufuuka taata. So before you choose to commit to your man, ye ego olaba ye ayagala okubeera taata w'abaana b'ogenda omuzaalira. Because abakyala mulina olugezigezi, abawala mulina olugezigezi olufuna omusajja otandika n'ogamba ajja kuzaalira tayagala kukusha abaana. Kyova otuuka n'okuzaala n'agamba nze sizaala. Nagamba nze sizaala mukwano, nze nali mmanyi bya kiyaayi, nze sizaala ensigo baazisala. Oba okitegeera. So things like that. So think about all these things before you commit. Ogambe nti omusajja ono njagala abeere boyfriend wange. Manyi abakyala mulina ogomuze omuntu wakamufuna wiiki bbiri otandise omuyita my husband.
omuyita my husband, omuyita simanyi my world, menzisi yange bulamu wange, all that. Nenga tunaba kubeera serious about you. So achagala, you're going to commit to your man naye ayagala okumera taata, yali akirowooseeko, yali akirowoozezaako, oba you just want to take your head there nga tekigenda kusoboka. So think about it. Okay? Ekyo ekirala nti omusajja ono gweyagala to be your husband, your father of your kids, ayisa atya family ye. When I talk about his family, I'm talking about his mother, his parents, his sisters, his brothers, abayisa atya. Yes, tujjako kiri ayinza okuba bayisa bubi because what bamuyisa bubi ekyo tukiteeke ebbali. Wala tugende mu bino normal terms but bamuyisaako bubi naye how does he treat them? Amazima kali nti omuntu ng'ajja ayisa abantu nawe gwayinza okuba ayakakwagala bwagazi ng'akusaba naye kiri kugamba high chances nawe okuyisa nga bwayisa abantu. So aba bayisa bubi ne ba red flag when it comes to relationship. Omuntu atawa bambazadde bekitiibwa aba disrespecting talina muntu gwagenda ku respecting, trust me. Wata sawa ku respecting abazadde be, who are you? Mbona mukyusa, you have that mentality nja mukyusa. There are some people you can't change. Oyo abantu nga bali too much. Actually oyo abantu nga they are evil, nga you can't change them, trust me. Nga noona akola kutya togenda mukyusa. Ona agenda okujjukira nti olina omuvira ngo erimba anaaba nga toya agenda kutwala. At the end of it all, ngofuuse single mother. So you have to look at all these things. Ayisa atya abantu. Because akabone waba bayisa with disrespect. Wayinza okuba akuyisa with respect now because achakwina mukali. Naye when time comes nga temukyakwatagana waliwo obuzze nga omanyi there are ups and downs in relationship. Wali kaseera ko nga muli tebitambula bulungi anakuyisa atya. Think about those things. Ekirala nti ahandolinga atya sente ze. Okay? Amazima gali nti oli ayinza okumbuza ekibuzo nti sente ze yazikola tezina we zinkwatirako. Yes. Amazima gali nti kisoboka. Okay, yes. Munansonyi okweta akajanja n'akamanyiro but we talk about the things. Nti omuntu ono wafuna sente as planningira atya. Because we're talking about a man gwogenda okubanga omudatinze nga boyfriend ekyabikyuke abeere father of your kids, your husband, ebintu ng'ebyo. Amazima gali nti alina okutuukisa nga ali responsible partner, nga ali responsible parent. Never had this kind of a person nga afuna sente ze agenda ziclubingamu, agenda ziri, agenda kulimu abakazi, agenda kukola kibe nabikole. Oh, they means okutawanya mu maaso. So even before you commit yourself into this kind of a relationship, wanga omukyala osooka n'obitunulamu n'omanya oba oyitawo oba toyitawo. Oba oliko ebyo nti ojja kukyusa kale good luck. Tukwagaliza bisinga. Naye olaba nga toyitawo, your future matters a lot. Not only your future but also your kids. Amazima gali nti our kids oba abaana baffe babonaabona nnyo because of our mistakes zetukoze in life. So think about it. Yes, but the SC love therapy one of Ekibiitu Ky'Omukwano who I talk with SC. Thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing, sharing, commenting and liking. To see my name Kolira. Ninga twalo mukusobaga manti tuli wano ku Satellite Hotels. Bano babalete this Satellite Health Club. Whereby gwaine birwadde ebyo simanyi sukaali, simanyi biki, simanyi pressure, simanyi omutima tegukyatambula, simanyi omusaayi tegutatambula bulungi, simanyi omukuba tegukuba bulungi, simanyi stress zikuli bubi. Banano balina buli kimu. So jangu wano waliwo sauna, waliwo steam bath. Ebyo n'omusaayi ogutatambula, simanyi biki tebitambula. Wano onajja mu steam ya wano, ojja wano mu sauna ya wano, byonna bigenda kubeera nga ebyo n'ebizibu babisootinze. So come, steam bath ne sauna mutwalo gumu. Aerobics ne gym gumu n'ekitundu. Ate massage therapy emitwalo 4 plus. Okitegeera. Ate gwali eyo nga actually nga osobola okusasula omwezi go. Okitegeera. So yes. Kugamba obanga obadde ogenda kusasula omutwalo buli lunaku bagamba emitwalo 25 oba savings emitwalo 5 setan oba savings emitwalo 5 so emitwalo 25 ate oba oyina ekyana ky'abandi olina omwana w'abandi nga naye ali eyo okitegeera oba omuganda oba omuntu ewo yenna oba muzaddewo emitwalo 45. Okay, ng'ebyo nafu package ogenda gifuna. Bano basangibwa ku Sas Kyanja Road nga kava ku roundabout ekitegeera. Osobola bakyaliyako ku www.satellitehotels.com
noje nobalaba komuchimba china hotels ziri ku mutindo gwa wagunyo. Yes, ate budget yo buli kimu ekiri mwabagala mukulaba mupiira ebyokulya ebyokunywa webiri so don't miss out mwabayi franti mwina kasente kamwakawera nga you can afford omwengo ogwa kasente akawera ku wano byonna bisangibwawo so don't miss out come visit them ku Satellite Hotels but the SC ku atop with SC we meet next time. Love you so much.